oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Kati kiri Akalulu aka Museven kagenda kubeera ennaku z'omwezi 5, aka Kyagulanyi ennaku z'omwezi 14. Okay, nkwaniriza nnyo mpozi ku BOCAT TV olunaku nga luno olwaleero. Webale kubeera mpozi ngate otulaba era nga mpozi otunyumirwa. President Museven akkiriza n'ayatula n'agamba nti ye Bajeko yalagidde bekikwatako Bajeko emikutu gya internet gyonna. Oba nfunye bulungi nnyo, akkiriza ye yalagidde emikutu gya internet gyonna gikoleki gisooke giveeko embeera ndowooza esobole okubeera mpozi ngate edda mu nteeko. Kale yonna gy'osinzira okubeera ng'otuwuliriza tukwagala nnyo obala okubeera mpozi ngate otumbula. Tubuuza ku bantu baffe ab'enjawulo. Njagala okubeera mpozi nga mbuuza ku Baligeya Awa ogamba otya, Nakayiki Jessica ogamba otya, ate mpozi ne mbuuza ku Nabasa Dennis ogamba otya, n'abalala bangi nnyo abatugoberera mpozi ku mutu guno. Ruth Nakibuuka kwali nnyo, ate mpozi n'abalala bakomentinga ku video zaffe ze tuteekayo. Olunaku lwajjo nabawadde amawulire nga galaga ekibuga nga bwe kisaliddwako amajeemu abalabye abebise emiddo abakola batya abafubutuka bonna babadde nga bayiriddwa mu kibuga Kampala mpozi ne wakiso mukono. Kakati nno olunaku olwajjo President Museven mu speech ye nakkiriza n'agamba nti yagyeko emikutu gya social media gyonna yalagidde internet egibweko. Naye before that wabaddewo ebiwandiiko ebyasoose okubeera nga bifulumizibwa aba kampuni z'ebyempuliziganya Airtel, MTN n'abaani bo babadde bawadde ekiwandiiko kyabwe kirijeno nga bagamba nti waliwo obuzibu mu internet kubanga abavubuka bangi bajjumbidde nnyo oba bettanidde nnyo okukozesa internet, era bwe batyo mu kujjumbira okukozesa nnyo internet kati eri overloaded, kyova olaba nti awamu ekola wala tekola. Kati nno Mwami Museven jjo bwe yazze n'ajungulula oba n'asaabulula ekirimbo kyabwe. Mu kusaabulula ekirimbo kyabwe bagenza okulaba nga tebalina kyakukola. Bwe batyo kampuni ya MTN ne Airtel kuba ze zasoose okugibwako afisa ezaadde zikyaliko bwe zityo ne zivaayo ne zikola ate mpozi ekiwandiiko nga ziraga nga bwe mukiraba ku screen nga ziraga nti balagiddwa ekitongole kya UCC okubeera nga bajjako internet ku lw'ensonga z'ebyokwerinda. Y'ensonga lwaki internet eyo yakoze eki yagiddwako. Naye nga jjukira basoose ne bagamba nti loadi nnene kati bamaze batereezezza waneeno. Mwami Museven naye najja n'akijungulula nga bwe mbategeezezza. Kyokka ekisinga okusesa emikutu gy'abakuuma ddembe omuli poliisi omuli abakommunicating abakolera Mwami Museven abasinga baagala tufune messages zaabwe nga tukozesa emitimbagano. Ne weebuuza gye mwaggyeko ate lwaki oyagala okuyisaako ebiwandiiko byammwe era oyagala tubifune tutya okujjako nga naawe oli ku malya nsimbi oba nga oli ku VPN gy'okozesa. Kati n'abaana batandise bamookinga ku social media bateekayo obufaananyi nga bw'onogamba nti Uganda tugiggadde naye nga Uganda gy'ogamba okuggala geeti nzigule, Uganda gy'ogamba okuggala oba Facebook ogiggyeko naye ng'ate mpozi geeti weeryawo, naye ng'ate waliwo amakubo mangi nnyo omuntu wasobola okutolokera n'adduka n'akola ki n'agenda oba n'ayingira eggwanga eryo. Kati bwe kiringa bwe kitambula kubanga abaana already bagenza okubajjako baki experience nga mu kulonda kuli social media bwe yaviirako. Kati ku luno babagenza okubagamba nti bagiggyeko nga bo already balina VPN n'ebintu ebirala bisobola okubeera nga bibypassinga ne bwe batolina OTT ne bwe batolina oba nga internet efunyemu obuzibuzibu. Kati obanga ali ku satellite phone oba nfuna bulungi nnyo obukodyo bungi nnyo obuleeteddwa abavubuka naddala abo abali ku ludda oluwagira Kyagulanyi. Nze ndowooza nti tewaliwo omulembe gusinze ku challenge nga Mwami Museven ng'omulembe guno gwa Kyagulanyi olw'ensonga gumulumizza nnyo omutwe. Nabategeezezzaako jjo olunaku lwajjo ne Mwami Besigye yavuddeyo n'akyadi meeting n'agamba naye omulembe guno gubadde ate gw'amaanyi nnyo kubanga emirundi ena gye yeesimbyewo talabangako ku miggo gikubibwa abantu, ku kukwata bantu, kukutta bantu, kusiba bantu nga bwe kibadde ku mulundi guno. Kati nno ne kubikwatagana with technology mugenda kukiraba okukulaga nti technology agenze waggulu nnyo. Kankutereyo ka video kano aka Mwami Museven nga yeye nnyini yasabira Mwami Kyagulanyi Akalulu naye kennyini okalabe otegeera abaana batuuse ne technology
Kikiri kye government gumuchallenge nze nnyo. Kakakuwe. Kati kiri Akalulu aka Museven kagenda kubeera ennaku z'omwezi 5 aka Kyagulanyi ennaku z'omwezi 14 n'ababaka ba Parliament ka nnaku z'omwezi 14 si lunaku lulala lwonna 14 ako keka video naye ng'ebigambo ebituufu abasinga abalaye gundi yaabwe mwabirabye yabadde alina correction gyali mu kukola nti waliwo abagamba nti ye agenda kulondebwa ng'ennaku z'omwezi 5 ate Kyagulanyi n'ababaka abalala balondewe nga 14 n'akyemfasizing kati omwana ye yakoze tekinologi we n'akola akalango kennyini ako kemulaba oba nfuna bulungi nnyo kati awo wetutuuse kyobula nkugambye nti omulembe gumuchallenge nnyo tolina kyogenda kukweka mwana wano omuvubuka ali mu myaka egiri mu 35 and below kale 40 and below tolina kyogenda kumukweka olunaku olw'enkya lwe tugenda okulonda tubakubiriza mu bwangu era mu ddembe mugende mulonde musula akalulu kammwe nga kakyama era bwetyo gavumenti ya Uganda evuddeyo n'erulangirira olunaku olw'enkya n'olwokutaano nga public holiday abakuba nno abamanyi okubeera nga bakuba basengejja ensonga ne bagamba kino kisobozese buli muntu yenna okubeera nga alonda baleme gamba nti ate nze nabadde mu ofiisi naddala abakozi ba gavumenti nze nabadde mu ofiisi nabadde ndi ku mulimu nabadde ndi ki baagadde eggwanga lyonna buli omu agenda asobola okubeera mpozi nga alonda ate n'olwokutaano nalo balulangiridde nga public holiday still olwo bajja beera nga babalimaze okubeera nga babaliramu akalulu ebyokulangirira na buli kimu ate abalaba ensonga mu ngeri endala bo ne bagamba nti baagadde ku containinga abantu babeere ewaka omala okulonda nodde ewaka teri byagamba mbu ate nva ku mulimu ate maki kwegamba okusobola okueliminatinga abandi badde bavayo okubeera nga bakola obuvuyo mu kibuga ennamba okugiremesa okuwera kyesimanyi oba kino kinaasoboka okulemesa ennamba okuwera singa babeerawo ebitagenze bulungi ebyo bwe bito bwe biri ku ludda olwo olw'abakenneenya ensonga naye ye mwami Museven agambye nti singa babeerayo okulonda okuli feya singa babeerawo okulonda okuli feya ne bamukuba akalulu enkoona n'enywa ajja kugenda alunda ente ze ajja kukkiriza agende mu kyalo alunde ente ze akite alekere oyo yenna anaaba amuwangudde oba Katumba oba Enwe Tumukunde oba ani oba Kyagulanyi ajja kumulekera agende mpozi alunde ente ze buli kimu kibeere mpozi nga kitambula bulungi nnyo nga tewaliwo kavuyo konna jjukira bw'ogamba nti ogyeko emikutu egya intaneti oba olina kyozibiikiriza amawanga gavuddeyo okuvumirira kiki ekyabaddewo mawanga ag'enjawulo mulabye stories ezikoleddwa ku Al Jazeera nti bw'ojjako emikutu gya intaneti obanga alina kyokweka oba kyoyagala okukola ne tweets muziraba eziva mu America nazo nga zigamba ekintu kyekimu woowulirira bino aba agency ba polling agency n'ababadde bagaba ebikozesebwa aba NUP mu districts za Lira ne Moroto babadde bamaze okubeera mpozi nga bakwatibwa era ne babadde bagabira abantu baabwe nabyo ne biwambibwa bino gwagoberera Kyagulanyi omukutu gwe abitaddeyo ku mukutu gwe gwa Facebook ng'alaga obutali bumativu nti abantu baabe bakwatiddwa jjukira mu mateeka g'ebyokulonda buli candidate alina okubeera ne ba polling agents babiri balina kubeera babiri okumonitalinga buli kimu ekigenda mu maaso jjukira abatunuliza abava ebweru abasinga baagaanibwa okuyingira mwano mu ggwanga bamibwa olukusa okubeera nga bajja wano eno ne bannamawulire okuva ebweru nabo bonnyini baagaanibwa okubeera mpozi nga ate bayingira mu nsi yattu Uganda kati ng'okirina okukolebwa buli candidate alina okuteeka ba polling agents babiri ku buli polling station naye nga gwe alina obafacilitatinga kati abaana bano babadde babawa ebikozesebwa babawa na appointment letters kwe banaabangiza nti twakuuma akalulu mutusasule ebyo byonna poliisi ebiboye ne babitwala n'abaana ne bakwatibwa mu districts ebbiri eza Lira ne Moroto so kati kigambo lero tusobodde okubeera mpozi nga tukola olunaku nga luno olwaleero mbagaliza okulonda okulungi abali mu Uganda yattu ate nammwe abali mu diaspora eggwanga lya Uganda muliteeke mu dduwa zammwe muliteeke mu ssaala zammwe emirembe gibukale mbere bulungi mweraba oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV